nze kambagalize omwezi omujja omulungi omwezi ogwa stress mugenda kukaaba ne guno gulimu amaziga nyongero bajjukiza guno ngenaku z'omwezi 15 vetting leero lumu 14 days to go okitegeera mulimu amaziga mwasindika ensolima zammwe Elias Lukwago zijje kati mumugenda ku aniveiringa bano ba politician mwasindika nebaza nnyo National Unity Platform respect our able leaders the leadership of National Unity Platform nebaza ne Election Management Committee thank you very much okuba nti mwalabira wala ensolima zino ne muzizze waazo okitegeera ekintu ekyo kati ebidiba bidda wanyini bye tuba baweereza kati mugenda ku aniveiringa ne buno political parties tebuswala once upon a time the twali tuloza nti bano bachali bamaanyi nnyo be bagenda okujjako mu 7 batukyusize Uganda eyo tebayina kiddako wabula National Unity Platform ensolima zaabwe ze batusindikamu we tuzizzaayo nga ba aniveiringa leka tusoke tulabe kano ka video then nzije tukomewo tulabe fisadi ati wa PFF Deputy Secretary General Kennedy Okello says their doors remain wide open to any like-minded politicians willing to join them. The outcome of the recently concluded National Unity Platform vetting exercise has left several disappointed. Many of those who failed to secure a NUP card ahead of the 2026 general elections have now turned to the newly registered People's Front for Freedom as their next political destination. Because of yesterday, at a local level, the authority, the local government level, we had over 60 of them walking in here. So, like I've indicated, and this is happening across the country. The new entrants are set to be publicly unveiled on Tuesday, but before then, the PFF leadership has subjected them to what they call mandatory rehabilitation and counseling sessions. I believe that there is freedom of thought, there is freedom of association. Nekino njagala mukitegeere lumu. Saagala mumale budde bwammwe mumujja ku vetting nga 15 nekino kankibabuulire. Wobanga obadde weekulubeesa ne Museveni National Unity Platform ekumanyi wobanga milioni 2 wagalya okuyisaawo ekiteeka kya Museveni His Excellency Kyagulanyi n'abagamba muzizzeeyo ne mutazizzaayo tebagenda kuwa kaadi wobanga wakwata milioni 4 ez'okuyisa coffee bill ne bagamba zizzeeyo n'ogaana togenda kufuna kaadi tomala biseera kujja mu vetting genda mu PFF ababasindika ne DF mwewandisizeeyo okitegera wobanga okimanyi walya milioni 10 nga milioni 10 wazirya wallahi bilahi talahi nkulayirya National Unity Platform ekumanyi kadi mye mane ane mye togenda kuzifuna otogenda gifuna so temutumalira biseera tukimanyi nti buno political parties we basimi bannange zino political parties ze bafominze tezikyalina future tezirina tebalina na president okitegera DF tenaleta president PFF tenaleta president kati balina buno bufala bwabwe bwe tugenda okugoba eno mu NUP kati ba aniveiringa once upon a time bali wamanyi ngense batya nga tumanyi nti Elias Lukwago kakwata ku Museveni amusse kumbe naye kyali waabwe kakati a political party kabukachimanyi tekasobola kuleta candidate wadde no mark my words zino political party kumukaluke tuddamu teri muntu no teri kibiina na kimu kigenda kuleta wadde kansala ne waba LC waluzi taliyo okitegera akaluluka no ketugendamu it is either with us or the oppressed, that is the National Unity Platform, or with the oppressor. Buno bonna obubiina buno bwe mulaba buli kusaidia oppressor kati bwali bwasindika enkwezengeza bo one bufune political mileage okitegera political mileage then number 2 bukimanyi nti future tebukyalina okitegera future tebukyalina atalina kadi ya NUP toyina ogenda kudda mu government yenu okitegera so nze amagezi ge nandibadde gali bwega tugenda kujjako mu 7 don't destroy your careers. Don't destroy your careers. Okitegeera ekyo kyembasaba otherwise sinze sina na right balagira kubanga we are in a revolution kasengejja kati kamaze mu basengejja muwedde okitegeera so PFF DF temwebuzabuza these were your people bano bantu bamwe mwabatusindikamu yensonga lwaki ebbanga lyonna mubadde temuvetinga yensonga lwaki ebbanga lyonna mubadde temunominatinga okitegeera ekintu ekyo so temwebuzabuza mugenda ku unveilinga from NUP to PFF no please kyemugamba byetusesemu bye mulya what political parties okitegeera what political parties these are bano bino bibiina ki NUP embala kusesema ate mwe ne mu unveilinga lwaki temu unveilinga nga NUP tenaba kusesema. That is the strength of the National Unity Platform. So, my political party respect my people them.
abaana be trainings kyekyo wamamba gamba nti ensolo ku kizigo kweri kizempa bukyanga yepanka kuluno akabinja tukamalawo tukasaanyaawo ne bana enkwezengeza babadde batusindisemu nazo tuzikoze ki tuzikomezaawo respect mwena abasigadde ku mulamwa Comrade Dumba Dani City Sauda Madada mwena abasazeewo ne mugamba let us focus on the national issue, let us focus for the main goal gye tuba tugendamu okitegeera ekintu ekyo otherwise Erias Lukwago muve mu comedy kuluno ekyomwala kyagaye toyina mileage nkukakasa toyina mileage injini yabali mwezo wallahi akujjayo ate tubasaba mulete ne president muli political party registered mwina okuleta president DF mwina okuleta president kubanga ffe tugenda kusimba ku buli kifo tugenda kisimbako omuntu so mve mu byokwekazaakaza mu kuloko eri mugenda ku unveiling. What are you unveiling? You are unveiling your own people. Just mu bwafunye nkaaga out of the 40 million people eziri mu Uganda. In fact it is 50 million people eziri mu Uganda ezaagala change mwajeko 60 ate nga mbakakasa nezo 60 zamaze kugwa. So muve mu byokwekaza basajja bakulu political careers zamwe ziweddeko. Your time is out. Erias Lukwago Kiza Besigye Mathias Mpuga, your fake politics is done. This is a new generation of politics. It is reality. We want change. A new Uganda now for God and my country Uganda. Kano tekagenda kubeera kawanvu.